kakati embeera eyo abantu baffe batubuuza kiki ekiriwo ekireetedde NRM okukka kusuula ki bakadda baayo. Tujjukire abantu ng'oli musajja muganda temulina bijja tubirina ewaffe Kasanda kakati togendako wammwe vaawo naawe birwe tulifuna buli weekend mbaayo kati tulina ekibiina kya NRM reunion gali amakadde twagala muzeeyi atulabe tumubuulire ekizibu naye muzeeyi takimanyi buli dakiika mwetaaga mujjukiza akimanyi ffe nga bwe tubeera yandibadde nekololombu asinkana basuubuzi tewaliiwo bayi bino ebintu bino birimu saakasi mungi kati nze natandika ne public address system gyeyayogererako mukaaga yalinga bwakwata omuzindaalo agufuwa president afuwa omuzindaalo nemugamba ebyo ebyaniroogo biveewo ne bwabeerawo nemuganda kola proposal neyebyuma bwe babigula tebaleeterako generata nensiiza generata zange 2 nazipangisa n'emizindaalo egimu egyalinga gifa olwagira bweti nali ku soya eyo nga bagamba nga tetukulaba ku lisiti eyabaki ey'abaradisi mu 2012 ningamba izulu nategedde naye kwolwo mu lisafu yaffe baayibwa abaradisi abasukka 1,000 gwolowooza mu mutwego bano abantu 1,000 baali tebalina bafolowa baalina abaana ewaka abakyala n'abooluganda abakikola ate pulezidenti uli yalinga amanyi baradisi be kati takyabimanyi naye abuuza n'okubuuza wewe nani bambi waliwo akakundi olya n'engambo simanyi omuntu amala kuwaayo owaayo ki omulimu gwa RDC gulambikiddwa mu constitution nekyolina okukola kakati mumala kigula ennaku zino bakigula buguze ekifo kya RDC naye tosobola kugula kifo ekyo nofuna sente zokitadde ndayira musajja mwangirika kubanga mufuna milioni 2 a leader must be next to the people buli musajja munamawulire yes kakati bw'obeera next to the people omanya ebizibu n'okola report tubeera nekyebituyita DSC omulungi omulabi w'emikutu gyaffe gino nate tukwaniriza nnyo mu mbeera zonna eziriwo n'olunaku olwaleero tuzze ne mukadde waffe Mande Kintu musajja munnamawulire omutendeke era nga yakolanga ne Capital Radio eyo nno gye yava ne bamuwa obwa RDC mu gavumenti ya NRM era n'aweereza bulungi nnyo mukama we Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni n'eggwanga lye lyonna okutwaliza awamu naye ate oluvannyuma ne bamusuula kale tuzze olunaku olwaliro okwogera ku bantu abazze bakolera gavumenti ya Pulezidenti Museveni ate n'abasuula bubi lwaki tewabeerawo enteekateeka ey'okuweereza n'okusiibula ekintu ekyo kirumye bangi nnyo era kyekireetedde ekibiina kya NRM okukka kiremeddwa okusiibula obulungi bakadda baakyo sebo mukulu Mande Kintu buuza kuba tulaba sebo nange nsanyusa okukulabako weebale kundeeta ku mukutu guno amiina mbawulira vibe mweri vibe ekola era njagala okutegeeza abatulaba n'abatuwuliriza ensonga eno nkulu nga sinaba kutandika njagala kwebaza abo bonna ababaddewo nga balaba bawuliriza nga bateekayo n'akasente mu data yes okubanga babeera ku mukutu ekyokubiri bannayuganda baleme kuggwamu ssuubi njagala okutumirako omukyala wange owawaka bambi Brenda Kintu Namboozo wembaale muli bembaale oliena maama oyo omukyala wange abaana bange bonna kuba omusajja obeera n'abaana bangi abamu ba ku kyalo nab'omu nnyumba abalaba abaganda bo siyinza kwerabira abanjola mu mawulire bambi ng'omwami Tamale Mirundi omukulu owana wa UBC Michael Reng bano oyo musajja Bali Francis bebakulira abo
waliwo n'abasajja ba Stuart Mutebi abaweerezanga omupiira atenze Charles Byekwaso Bale Francis yansomesa television broadcasting Higenyi Steven yansomesa radio broadcasting waliwo mulala bya Ruhanga kale namusanga ke South Africa bambi mu Rhodes University sobola kwerabira nga ndi wano obuteebaza William Pike ne Patrick omuzungu oyo eri ku radio gwe twakoleranga ku BT ne Capital kati balina Kiss FM 100.9 Kenya balina radio station 5 ne Olupapula The Star ne TV station nga 2 Kenya kubanga Kenya abasajja nga bayinvestinga nnyo Kenya ate balina market nene Kenya population ne development economy Kenya ebazaamu wano kumpi emirundi ebiri ne infrastructure nguudo biki kwegamba buli kimu kyonna Kenya eri wala kuffe tuli wala naye sobola kuva wano nga seebazizza abantu bange ab'ensambya bwe nava eri mu kyalo ewaffe eyiganga ekisega enawampendo neninya baasi baganda bange baali mu Kampala wano Eliya ne Patrick yafa Eliya gyali nga bakola mu Uganda Hotels maze okukola Piero nzije ku kibuga natooka kutundawo obukoko bwange bwe nalina obusoga bwe nzija ku kibuga natuukira wali awali Mukwano UTC we zaatuukira awo kati bazimba Mukwano naye ng'olwo okubya essimu ku post office anti ojja okubira ku post office ono n'ono n'abeera eno nga zino essimu mobile tezinnajja wakyaliwo kolokolo naye nga bamanya nti baasi ejja kutuuka essaawa bwe ziti zaabeerangako obudde nga nungi nnyo UTC ne Peoples oli muganda we n'agenda mu ofisi ne bagamba ayo passenger twamuleese wali awo yali asula awo waggulu awo olaba batundira craft wali ku galale waggulu wali ku galale ku CPS anti awo ku galale ng'akola mu Uganda Hotels nendaba ekibuga okusala ekkubo ne population teyali nyingi naye nga naye okusala ekkubo nako kasandali naye neebaza nnyo abantu b'ensambya kuba nsambya nagifunamu waawo kati nasenga muyenga linga omukwaba abatono abayingira mu bagagga ekyo nkyebaliza ni naawe oli mugagga okusula emuyengo kita kyakuzannya omugagga w'emuyenga afaanananga embeera ekyuka naye nga oli mugagga w'emuyenga kale njagala okutumirako abantu bano be nabeera nabaawo ensambya waliwo be twabeeranga nabo mu RC eziri ezasooka etandika n'ombuga yatukomisioninga twakola omulimu nga muyonjo neebaza aba katuliki ab'ensambya batuleze neebaza aba sharing legendary neebaza abaana abo abakanika leedi awo ensambya basiita babeeni babeerako bino bajja biraba waliwo n'abataka naye ngaekyo kyonna nkijjayo ntya tuvuddewa bw'otomanya gy'ovudde tonza kumanya gy'ogenda kati fumita emboozi ombuuziza ekibuuzo nkubuuziza ekibuuzo lwaki gavumenti yamwe ya NRM ebakozesa ate nebasuula mu nsuula embi gwe waliko RDC weyumbe wali RDC we Palisa nove Palisa nodda luddawa nodda ekibuku nove ekibuku nodda Nakawa nga deputy RCC nove Nakawa awo we bakusuulira wakolayo emyaka emeka Palisa namalayo emyaka gyali ng'ena ekibuku omwaka nga gumu Nakawa 2010 11 12 myaka ng'esatu kwegamba wakati mu mbeera wakolera gavumenti emyaka 8 nga RDC naye gavumenti tebawummuza bulungi kiva kuki okulaba nti nno gavumenti abantu bayo babadde basinga ogikolera obulungi kubanga gwe nkujjukirira n'omukulu Ssekabanja mwakolera nnyo president ne Lieutenant Kayondo Mulowooza mwakola nnyo lwaki gavumenti yabasuula mu ngeri eyo ekintu ekyo nyinza obutakiteeka ku mukama waffe appointing authority kubanga mu constitution
waliwo ekirambikiddwa mu article mu president bwakulonda ng'owandiika ebbaluwa. Nze bwe nali nkola Capital Radio yali 2005 nga tugenda mu campaign. Nali correspondent owa Capital Radio ku State House n'ebitongole ebimu ebyempuliziganya ebyali wano companies nyingi kubanga nalina exposure. Ate nze okugenda Capital Radio mu 1993 nagenda ne kasitole kange kaali katono. Ne bagamba ono omusajja aliko omulamwa. By then nali nkola wali ku Total Nsambya ne ku Capital Pub nga bagitaliko Beer Gardens. Bampandiika Pike n'andabamu something. Naganti. Kubanze okuva edda nali mpuliriza UBC bamaika renga abo nga mbawuliriza ba Charles B. Kwaso bakommentating omupiira nagenda ngakone ku enakivubo tusitula waya nembeera nga ndi inspired bantu nga ono Abarigan Chaudhry n'abantu abalala Ande Kawesa Uncle As wanabeera nnyo ne mu Afrigo Band. Mu Afrigo Band nali omu ku bantu abavubuka abayambangako ku wiring zinda lugiri gitya era Moses Matovu I salute you Moze papa Moze akati banda bamu ekintu 2005 president tuli mu press conference na Kasero agamba kintu jangu tukole mugamba kama wangu ukola waliwo abantu abaliwo benzijukira omukulu eyafa nagenda yaliwo omulala Amelia Chambadde omulala kojja wange Chivejinja omulala yali Kabusenga yali mu New Vision. President wangamba bwatyo olwakusanga wa nga tuvudde okuva ku nomination ye tuli na Kasero abamawulire tetwalinga bangi nnyo ne mugamba mukama wange nagamba kintu jangwe weyo mu byamawulire yampitanga Ndayana Kalama bayali amanyi nti ndikada kwanza nasoka kubeera mu UPM ku Bidandi Sali opposite post office ne kadi nagirina enkadde ya UPM kadi nina zino za movement ezimbonyabonya ezikusumbuwa zizino yino zira zotambula nazo zizino mbeera nabyo naye Moze olimba eno ye kadi ye naale mugiwayina eno yeriko eyo kati eno ye yali enkadde kati waliwo endala empya kati eno yasooka waliwo eno ya 2005 kakati eno national ID eno yaba mobilizer eno yaba mobilizer 2009 zezikubonyabonya zino kati byembeera nabyo era bonzita ate sente ziruwa sente zabula naye ng'oli bwakusanga akuba kweva akati wali bwe tulaga President Museveni talina buzibu naye abantu be abamwetoolodde kino ekintu President yatuukanga ekiseera nga manyi ba RDC n'atuuka n'awantu n'abuuza gwani waliwo gwe yasanga mu meeting enaggulu kati suppose tukubeera yamubuuza weenaani n'agamba wano woolisi tolina kubeerawo akati ebyo bijja bitya waliwo abantu bannakigwanyiza waffe twali ba mwoyo gwa ggwanga omuzeyi Kalinda omujjukira bulungi nnyo yali egambo Kalinda oyo yali musajja bulungi nnyo era mwami Kalinda mukama bulungi naye twamuziika ng'abaziika omuddu embeera gye mwamuziikiramu yadde fulaga teyaliiko nkubuulira waliwo abantu abagenze balwala omwami Kalasani omujjukira twalinayo mu kinaana bamuyitanga musomesa aliriddawo mulwadde ali ku ndiri waliwo Kamarabayaye yamala esironke emyaka 10 nga RDC waliwo omukyala bamuyita Avia Ruhangalinda ali mukono yasoma ne muzeyi e Dar es Salaam ali mu mbeera mbi abasajja bali bubi bano ba William Kabalole Sekabanja wange naye ali bubi Sekabanja
yali muyambi wa minisita wa Kampala omukyalo ono ali mu Leba eyamujja mu kifo ekyo yali mukyala Muganda n'amugoba ne bamusindisa kati Muganda munne efe twasigaza mazima obuntu bwamukunya bwe katalijirya Lugasa bannange bamukwatako ng'agenze kulaba mukiyo ekisozi ati kaku 99 n'omukuba ekomera ne bayoola ekikazi ekikadde ne bagenda ne bakanyuga owulidde kati ebintu ebyo kimalirize bireese obuzibu owulidde bireese bitya abantu benyamira tulina abantu banayi nzondaba nze njogera ne ku mikolo njogera njogera Oluganda njogera Oluswayiri njogera Oluzungu njogera Olunyolo njogera Olutoolo njogera Olugwere njogera Olulamoji njogera ennimi nga 9 Katonda wange ateeze eno Kampala endi mu ngalo najja 76 ndi musajja musoga asuuka emyaka 76 okuyingira Kampala ng'amaze Piero Katonda wange ng'oli wadda nnyo lwakunyirira naye ni musajja mukulu bannange ngenda kuweza emyaka 6 mwezi Novemba nga 11 Katonda wange Philip Pate jangu teyange njikolerawo oba ku katale ngaawo naye mbeerawo mu nsambye kakati Pulezidenti Museveni lwaki tabajjukira ekyo kibi nnyo ate kigenda kuleeta obuzibu nagenda e Dar es Salaam balina kye bayita kada retention bakada balina okujjukirwa ne ba pulezidenti eyo Dar es Salaam balina gye babeera ababaddeko abantu baabwe Tanzania omuntu nga ffe onaitwa mheshimiwa naye wano bakuba n'okukuba petulinya taxi tulinya bodaboda era nzigidde mu taxi siringi 10,000 mbadde n'omukyala nga tudde naye mu maaso ng'abeera nnyo ku buntu nagamba ng'omufaananyidde nga kintu mu Manda RDC yali Capital Radio koze yeze duniya yanfunyafunya agamba naye ng'onyirira omusajja mbadde nkutidde ogamba ngenda wano owulire akati embeera eyo abantu baffe batubuuza kiki ekiriwo ekireetedde NRM okukka kusuula ki bakada baayo tujjukira abantu bw'oli musajja Muganda temulina bijja tubirina ewaffe Kasanda kakati togendako wammwe vaawo naawe bwe tulifuna buli weekend mbaayo kati tulina ekibiina kya NRM reunion gali amakadde twagala muzeeyi atulabe tumubuulire ekizibu naye muzeeyi takimanyi buli dakiika mwetaaga mujjukiza akimanyi ffe nga bwe tubeera yandibadde n'ekololombu asisinkana basuubuzi tewaliiwo bayi bino ebintu bino birimu saakasi mungi kati nze natandika ne public address system gye yayogererako mukaaga yalinga bw'akwata omuzindaalo agufuwa pulezidenti afuwa omuzindaalo ne mugamba ebyo ebyaniroogo biveewo ne bwabeerawo ne muganda kola proposal neyebyuma bwe babigula tebaleeterako genereta nenzirira genereta zange 2 nazipangisa n'emizindaalo egimu egyalinga gifa olwagira bweti nali ku soya eyo nga bagamba nga tetukulaba ku lisiti eyabaki eyaba RDC mu 2012 ningamba izulu nategedde naye kwolwo mu lisafu yaffe bayibwa ba RDC abasukka 10 gwolowooza mu mutwe gwo bano abantu 10 bayite balina bafolowa balina abaana ewaka abakyala n'abooluganda abakikola ate pulezidenti uli yalinga amanyi ba RDC be kati takyabimanyi naye abuuza n'okubuuza wewe nani bambi waliwo akakundi olya n'engambo simanyi omuntu amala kuwaayo owaayo ki
omulimu gwa RDC gulambikiddwa mu constitution nekyolina okukola kakati mumala kigula ennaku zino bakigula buguze ekifo kya RDC mbu netosobola kugula kifo ekyo nofuna sente zokitadde ndayira musajja mwangirikana kubanga mufuna milioni 2 a leader must be next to the people oli musajja munamawulire yes kakati bw'obeera next to the people omanya ebizibu n'okola report tubeera ne kye tuyita DSC District Security Committee ekulemberwa RDC RDC olina okumanya ba cultural leaders ba senior citizens abakulembeze abo aba youth abantu abali mu informal sector wano wetwogerera abasinga okuwa omusolo bali mu informal sector nemukola report nezigenda egenda mu ministry ya trade egenda mu security egenda wa naye kati baliwo ababikola tewakyali babikola ebyo byonna bino kati kukyalo tubeera ne giso oyo giso wegomba ayina epikipiki eriko enamba za president's office ngeza state house netubeera ne piso owa parish netubeera ne giso owa district waliwo n'abo balala bayita bacontact naye njagala okutegeeza what do they do nze bwe nali epalisa baali basala emiti gy'amasanyalaze nga bajjako kopa waya nga 47 yange njikwa papapa tulumba mu ntoba ze bali basala genda olabe n'ofiisi ya umeme eriwa eri palisa wano mu Uganda nesijja nengabaakatundu olwoze bakutadde enakawa nga bantadde eri epalisa nembaga muyita palisa mbale tirinyi stage ya boda ya taxi eririddawa abantu b'epalisa baali balinyira eri ku spia nga gye babbira netwala katongole n'etimu ye bambi awo mulemire ne basengoba ne tuggulawo stage wano okulina na busiya n'eri epalisa wetwogerera palisa erina taxi empya drone ezuka 30 wetwogerera emotoka ziva wano tezikyayita mbale kuba oluguudo baalukola oluva etirinyi okutuuka epalisa arab contractors okuva epalisa okugenda ekamonkoli okudda ku mbale okuva epalisa okugenda wa emukongolo wali ekuumi okugenda esoloti emotoka ziyiteeyo kati olaba bizinesi bwebuuminga naye nalinga mpandiika reminders netaligola bantalibu yaliko build president ye Makerere nasanga nga chairperson owaki wero C5 omulimu ne gukwajja what are you talking ekyo kyemirimu gy'olina okukola neffe abaali abantu ba muzeeyi ne batukanyuga kabakaabe ani yabakasuka kati olowooza kiri kuki olowooza president yeesalirawo kuba RDC kiri awo so luli yatunuuliranga kulinnya n'asayininga agende studio nene naye kati bakyamukkiriza nabadde mmanyi nti no mu bano ba assistant RDC lwakiri onoobaamu lwaki abantu wabalabikira bubi naye ze sikaaba katutunde tulabe omanyi kima bwerinnya waggulu gyekoma okkunama ebyo byonna byabwereere kyogenda ku mobilization nga mu kitundu mwenyini mwogenda mulimu chairman wa movement lolo ye kiki ate yavunanyizibwa n'okumonitoringa government programs nga RDC bwobeera mu kitundu mwenyini mwobeera mulimu ba mobilizers kati ongamba otya nti akalulu keevwera nga kuli ku kyalo kuliko abantu 30 ekitegeeza tebakola wiya engegeduze bwoba ogirya wakiri ogamba bampe mukene wakiri olya mukene okusinga okulya eduze tosobola girya ndowooza okiraba mukulukwezi obadde mu Kampala oza ku mobilization ddala kati njagala okubula lwaki Uhuru yayitamu
nga bwenaremu ate wakati mu Kampala bagamba nti wa opposition weya wacha wajinga waumie, wacha wakule pesa, wacha wakule pesa watalia zankubulira wacha wakule hiyo pesa waibe fe tutunula kati gwe bakusuula ku jirikiti ate nina ne ku TV ngena nenjogera government program guto temunkyazangako tukukyaza naye lwaki oyogerera government program nga bo bakusuula ku jirikiti onookola ki paka muzeyi lwaki kitegeera nti abantu bange babasuula kati mwinayo enteekateeka yonna yokulaba ku pulezidenti mwogeraganyeemu naye tugezaako yasinkana lugasa lugasa omumanyi ono gwe baakwata bamuwa omudaali ebugwemi lunaku lwabakyala something like that neyewuunya naye mukyo today ku drawing board omuswahili agamba kila mbuzi itakula kwa urefu ya kamba yake buli mbuzi egende ku nkondo yaayo eriire ku muguwa naye ogwaffe muwanvu tulina kuliira eri nga tetwekubagiza na wano ekituleeta wano kyebayita liberalization of the media era mwebale kino kirungi nnyo nkyagala kubanga at least ayinza okumanya era bajja kumuwa information nti basajja bo bawanda muliro batandisa okuleekaana kakati kibi ki bw'okyuka n'odda ku opposition mu kifo ky'okubonaabona ne President Museveni akaseera bwe kanaabeerawo ekyo nakyo weekiri kuba n'abaana bange banteekako puresa kubanga wakiri ogenda mu opposition n'obeera eyo oba bakukunyizeeyo bakukunye naye ogende ku opposition ofune ekifo ekitegeerekeka wakiri obeere kansala wa district okusinga lwobeere eno gye batakwagala kuba abantu bange mbalina nesimbyewo owulire engalabi ekuvuge omuzindaalo omanyi ogwogereraku abantu mbabeeramu mu butale mbeerayo bodaboda nzibeeramu naye kimulaba nti gwe weerumya wekka singa olangirira noga nti bannange nti negasse ku kibiina kya nopu negasse yekati FDC okuja nga katonga emaliriza okuja nga katonga emaliriza kati ekibiina kye tulinawo ndowooza nopu n'olangirira nti bannange nsaze ngenze mu nopu okimanyi nti nno mmande kintu ofuna ekifo n'obulamu bwo n'ofa nga bweyagala njagala okubuulira kansala wa LC5 abeera buli nekyamani w'eggomo okimanyi nti kansala wa LC5 afuna milioni 5 zirwa agenda okugwako nga tufuna 9 emitwalo kyekyakutwala mu RDC nga ne ku capital wali ozifuna mukama wange yaŋŋamba jangu tukole nemanya nti mukama wange sijja kumukuba bwami saabasajja bwakuba obwami nakyabazinga naŋŋambye ida tukole gweoyinza okugaana nyinza obutagaana naye mugamba nti naye mukama wange omusaala nga mutono paike yali aganye naye bwe twatuula nemugamba its going to be very bad bwe ngamba nti sijja kukkiriza request ya president nenkola acceptance letter tewali bwe sobola kukola mobilization mu Kampala kebere Lubaga kebere Nakawa kebere Makindye kebere Central Division osobola kukola Kawempe because bino bagamba ba ghetto president zinakulira mu ghetto wali ensambya ebintu obitegeera birungi nnyo naye tebakukkiriza kusisinkana pulezidenti atulabe baani abasinze okubasimbira ekkuuli kakati pulezidenti bamufuula kyabeere bizi nebamudaivatinga ku bintu ebimu nze naye niyali mu secretariat ne secretary general asula waffe asula Bukasa ne nali ninda nti ajja kugamba nti mu area mwensula kampiteyo ku baki enyali mu leaders akuna tulinze
kati watya ne ku polling station wabeera ku kyalo wasula walaba mu mayumba ga matiribona nga bawanguliddewo muzeeyi era talina ate nga bajja bawangula abaana bakuze nze muwala wange Diana gwe nazaala mu 1998 mukyala mukulu yamala university teri mwana wange asomedde ku sente za gavumenti nezitambulirako mu 2004 twagenda e Singapore ne Charles Seruga Matovu delegation yali abantu nga 6-7 that's only ozotoba wekka kati obeerawo otya mukulu Mande Kintu it's good okimbuuziza nze mugambe nina talent nalina ebintu byange ebya music walina emizindaalo walina ebimu byagenda public address system yali y'amaanyi nnyo abo babbalamu bajjanga Capital Radio nga beegayirira okuba obulango bwaki obw'abayimbi ne tamukati nga tukyali ku Bomani na wali era balamu I salute you avudde wala kati obeerawo otya okubeerawo kwange have two things nze ng'omuntu nzikiriza mu Katonda ate nina social capital era sinza Ghana one profession yange nyambako I do some media consultancy ayagala kumukolera ku kino biki enfuna akasente bana bagala okubeera okwogerera ku mikolo gyabwe nebampayo nikyemnyumirizamu wensula sipangisa NRM nge bayisiza bubi kankubuulire akyogerako siyakireeta ne NRM eyinza okugwa okusinga Kano NRM ejja kugwa okusinga Kano kisoboka from what I know bw'otobeera na build up eya foundation ya system ekibiina kino osuubira nti nno tekiikome ku mulembe gwa President Museveni ekya NRM wakati nze nkubuulira lwaki abantu beetanira secretariat bagende wahajjati anti secretariat tewaliyo kirungi kiriyo lwaki bajja ku last hour eyaki eya elections bajjanga fire brigade osanga omuntu nga chairman wa movement ku district nga tusobola kujja mu maaso ga microphone talina kyagenda kwogerera NRM na ideology ya system tajirina nitwalina ideals talina 10-point program 14 biki tukoze tutya twakolanga mukyaka era bintu byabanga by'amaanyi twagendanga ekyakwazi ng'ebizimbe tebiriyo era twagendeyo nga ffe tuzimba obusiisira wetwagenda ekyankwazi mama ingia pole nga ffe tubuzimbayo eligenda olabe so the system is good ne mukama waffe naye wansi awo abantu balinda mu kalulu n'akamyufu ka NRM nako kafu nnyo sente z'oteeka mu kamyufu ziyinza okusinga z'oteeka n'abantu okutandika politics ow'ebyensimbi money minded abantu baagala sente kati nga tumaliriza bubaka ki bw'owa bannayuganda bannayuganda mbagamba NRM ngayo nungi ne President Museveni mulungi ate nga yabaka byakayirigombe ye mulungi President Museveni mulungi atya waliwo abamulikawawa bannalweyiso sinza kwogera ku nalweyiso waliwo abantu bannakalema baani sinza kwogera kwa waliwo abantu within omanyi waliwo kye bayita subterfuge politics within mu system nga mulimu abala government within a government nga mulimu gavumenti efugiramu gye mutalaba eyo bikimafiya
yesuulamu abaagala muzeeyi nereeta abantu abapretending obupretending naye nga tebaagala muzeeyi ekyo kyekisse nno ekibiina kyenaree omuntu atasobola nakugenda ku mpewo n'ayogera n'annyonnyola abantu ne bamuwuliriza. njagala obawo obubaka obusembayo. Tugenda mu census bagende bababale ate era n'okubala yadde twalina okubala kuli okwa NRM okuli gyessalinga emiliyoni 18 ddala gyeziri tuyinza okuwemuka after census. Yes. Olw'ensonga how do you tell me toyina 18 million nga ne stations ezimu baleeta ebitabo nga biki nga bikalu. What proof do you have? nti ddala olina abantu miliyoni 18 temwagala kutubba kalulu kaffe. You see, in politics wabeerawo games nyingi naye ne bwoba ozanya kucyanisi tobeera ng'omuchina eyamukola bagenda nolaba ababodaboda tobalaba babeera mu eyo betingi ebikateni ebikadde bagenda kuba muzungu mukimanyi muyini nowulira aba ne balekana Arsenal abala ne beetuga. Beera ku levo yo abantu badde ku levo yaabwe. Abawagizi ba NRM temuggwamu maanyi naye tuyinza okuggwamu amaanyi ffenna ng'abantu nkwagala olangirire nti oyingidde Nuupu tunoonye akalulu naawe obeeko kiwulya. ogwo omukolo tugenda kugukola. Kale tweyanziza nnyo tweyanzeege. Omulungi omulabi w'emikutu gyaffe gino tubadde ne former RDC we Palisa munnamawulire Mande Kintu era yaliko RDC wa Nakawa ne Kibuku gwe tubadde naye bamusuula ku jjirikiti ali ku jjirikiti akaaba amaziga gavumenti ya NRM emwerabira. Tuliziganye omulundi omulala tujja baleetera abantu bangi nnyo. Mubeere bulungi mweraba. Asante.